Afande Baine, Uganda Prison Services versus Kopu Ampe. Nawe sembera Kopu wenyini. You can lie all the people, but you cannot lie all the time. Milton Obote, Idi Amin Dada, they were patriotic. Do you have anything to add on the space I have left? In the comment section. Forgotten my country. Prison admin, oyo abera administrator, ngera nze bondaba waneno. Batuuza kooti mu bitundu ebyo byatwala ono mwana yayingira prison ku myaka 24 mu Ngora district gyabadde. Ngora kisangibwa mu bitundu wakati w'Ekkuumi ne Soroti, kitegeeza nti kitundu kya kyalo ddala. Ono kati aweze emyaka 27, yakamalayo emyaka giwerera ddala 3. Abasibe bangi abasinga omukulu ono okumanya prison ngamba officer, bino njagala bigwe abakulu mu matu. Omwana myaka 24 omutusiza mu prison y'omu kyalo gye bawutula abasibe, n'alaba ku musibe alima square mile mu wiiki emu, oyo atuuka ekiseera ne yeegomba bambi egeyeena erongoosebwemu. Bano be bantu abajja otuuka okukuuma egeyeena, basabe Katonda abasibe aboonoonyi babateereyo tayiro n'amata. Omwana ono ebyesitazo bingi nnyo bye yalaba ebituuka ku basibe. Kale ofiisa atannaweza myaka 3 teyanditwaliddwa nga mu faamu, kubanga ogwo nagwo mutendera mulala ogw'ekkomera. Bano baatuula ne bamusalira omusango, ne bamukuba fayini ya mitwalo 12 bedduli, era ne bagamba n'okumudisimisinga. Judgment neeyisibwa, omusango ne gubeera nga guli closed. Social media egenza okuzuula vidiyo zino zimale zitambule kati nga munnange yaziteekayo dda ng'abantu tebazifaako. Bwe zeetabiddwamu okukomentingibwa kwa protest voters, awo ne gujja bagira. Naye nga this case was closed, wetwogerera nga Uganda Prisons egezaako kumuyita akola apiiru, nga ne admin yennyini wadde yamuma judgment agezaako mutegeeza nti bambi julira, kubanga tuyinza okuba twakola bubi, kale julira. Mu mateeka bw'ojulira basobola n'okwongera ekibonerezo ekyo. Kopu Ampire akimanyi, nagambye no preliminary ruling y'ensonga eno si ye judgment yennyini ey'enkomeredde, kubanga nkyawuliriza enjuyi zombiriri. Agamba mu katambi ako nti be patriotic, ate era n'asembyayo for God and my country. Patriotism bwe baba bamubasomesa tayina kugenda wala ku level ya kutuuka kwagala ggwanga na kulwanirira basibe. Abo bo babeera baasalirwa dda omusango ensi eno. Kale kizibu nnyo ne Katonda obutagubasalira waggulu eyo. Ffe abali beereri mu jjana tuliba tetulingiza bikwata mu geyeena, kubanga abantu abo babeera babuliriddwa dda ntakera. So mu mbeera eyo patriotism, okwagala ennyo ensi yo, ate toyina kujagala kusukka w'oyina koma. N'ekigambo for God and my country, buli lw'onookyogera nga okola vidiyo, kitegeeza ensi eno ogyagadde nnyo, ate oyagala kugijja ku bali abaagifuna, abagirina mu ttaano bati. Mu mbeera efaanana bw'ekyo, gwe weegendereze okwagala ennyo ensi, ate tekitegeeza kujagala kugijja ku bali abaagifuna bannyiniyo. Gwe baako ky'okola okuyamba abantu bo. Ekyamazima nange kennyini ntaddeko ettaffaali ddene, era bangi nnyo ku ba officers banno banneegomba era batudde bayiga. Bw'oba n'omukutu ng'ogwo, somesa ebintu ebirungi so si ebijja ensi y'abali ku bo. Patriotism aliko ekomo, ne for God and my country buli lw'onookasembyayo waliwo abantu bannannyini nsi eno abalowooza nti nno oyagala gibajjako efuuke yiyo. Eyo moto egenda kuleetera abantu bangi nnyo ebizibu. N'olw'ensonga eyo
n'olw'ensonga eyo kyembadde nteesa ng'era kyeŋŋamba nti fenna abateeka feeling mu nsonga ya ampiire oba koopu ampe tukimanye nti nno omusibe si muntu ate teri musibe ajja kukkiriza nti yaguza. Kale buli musibe abeera awaayirizibwa naye kavuna oyita mu justice system n'ogikkiriza nti yeeyo n'ogiyitamu nga teweerwanyeeko paka lwe bakusulika. Bwe bakusulika Uganda Prison Services yeeraba engeri ki gy'osaana okuyisibwamu. Bangi abali eswaga ku Maction Bao ne Kampala Remand, so era bangi abalemererwawo ne batwalibwa eyo. Omwana myaka 23 kizibu okumanya nti no n'omusibe eri mu faamu asobola omutuga nti oba oli awo omusibe yeekyawadda. Kyenvudde ngamba nti Koopu Ampe was too young to be deployed in Ngola district. Yandisoose n'abeerako Kampala Remand, n'abeerako ku Maction B nga bwaweze emyaka 3 n'okuvumbavumbamu mwana wange mu mubiri. Mu mbeera efaanana bw'ekyo kanjira neetoloola ensonga y'omwana ono. Eri pabuliiki y'eggwanga njagala mukimanye nti okusalira omuntu omusango kubeera kugumusalira, teriyo kyennyuma ekyakyo. Era naye kennyini mu bimu ku byatalyerabira ye mulamuzi eyamusalira omusango. Kale tulekeraawo okuyita abasibe abasalire nti bali innocent, nti nno oba oli awo basaana kunywa mata. Sisitimu y'ekkomera nakugambyeko juzi nti yo tebaagikola nga gwe bw'olowooza, tegendera ku fiiringizizo wabula yo ejja bantu babi mu society. Gwe alowooza nti omuntu si mubi, munange lw'oliwuliraku eyakwata kawala ke n'akasiiga mukenenya lw'ojja okutegeera nti abantu si bantu. Omulala yatematema omwana wa neighbor ate era n'amufumba ng'ate kyagenda kumulya ng'obwo bwonna busungu. Lw'oliraba ku eyakuba kitawe akakumbi ng'ate ye kennyini yakwenyumiriza ngeri ki gye byatandikamu. Kale leka abakola ogwakkuuma abantu ababi bagukole, kubanga babalibwa buli kanaku era ne kumala kubaako omwatoloka oba babiri. Eggwanga lyonna, ebitongole byonna ebyokwerinda kyabaddewo mu Bungereza, abasibe 2 baba batadde mu butanwa. Kale eggwanga lyonna lyabadde ku bunkenke era ne ligenda ku muyiggo gw'ekika ekyowaggulu. Singa wabaawo atoloka oba ne babala nga tebawera, abasatu tebaliiko, njagala okukakasa nti ebitongole by'ebyokwerinda byonna bibeera ku bunkenke. Oyo ye muntu gw'okuumisa omwana myaka 23. Mweddeko